Special thanks goes to all of you, to everybody who came to attend my father's burial ceremony, who was buried on Wednesday. Thank you so much. Thank you so much. Rest in peace, my dad. We have missed you. We shall miss you. Oliyagera n'afasiri basooka kusabasula byeweweta baali balina okukyovesi batubamugu yadde olyafuulira saalaati kirobera bafuna mutawulira olukiriyesa abantu obugane bwafeera kumiyayanye abaterayimusa ekintu kituddemu bugole nawula kyatula ekyeba babakyogalamu kati Princess Myra abikaga yanzija mu band gye bayita Carol's Production. Ngamba nzija ntandika mbegatteko nnyimbe nabo kuba yansanga tuwummudde. Nnyimba ate nzina. Emyaka giringa ebiri n'oluyimba lwa maama, nina emikira gy'enkima n'endala nnyingi. Badde mpulira bulungi. Siina mba mpayiriza siina. Nali wali mufumbo n'onoba olagawa naye olagawa eyo kerekerezaako.
Yes. Masaka mwefuze Kampala kiki kitiibwa kya Mukama fesi tukina mu pulaani Katonda yayiiya. Ozenga muyimbi, ozenga DJ, ozenga present, ozenga ani? Neebaliza ddala Mukama Katonda eyampa ebitone ebingi ennyo nze buli we ŋŋenda kyensangawo kye ŋŋenda nakyo. Bwe ŋŋenda mu bakomediyani tuuka mbaka microphone nga mbatta. Bwe ŋŋenda mu badj ng'embidongo mbikuba nga mbaleka beebase. Bwe nsanga abayimba nga waliwo bibbandi era nga nkwata microphone nga mbayuzaayuza. Mukama Katonda mwebaza. Nzize wa mukulu munange Walukagga muyimbireyo ekiyimba kimu nziruke emisinde era nga boolabye. Tugambe nti Abannayuganda babadde bamisinga ebivulu. Abantu okwera Walukagga ng'omuyimbi w'amaanyi. Walukagga y'omu ku bayimbi ensi beeyayanira okulabwa kubanga alina kyalaga. N'olw'ensonga eyo abantu okujja tebaze nti lwakuba balina ennyonta nnyingi bazze lwakuba Walukagga alina kyagenda obbalaga ekyakabi. Ennyonta si ennyonta. Sindi buli muyimbi osobola omutegeka abantu ne bayingira. Gwagamba mbu nnyonta yebaleese tegeka kojjaawo. Ajje kale ennyonta nnyingi leeta kojjaawo mutegeke ajje ayimbe bajjule kale olw'ennyonta. Walukagga waakabi kyenyiza okugamba. Suna Ben oli wammeka? Sigenda kulangirira zange. Mukubire maneja wange ajja kubabuulira sente zenkolera. Naye nga nkolera sente kyekituufu. Omwezi mulamba guno gwe tulimu gwonna ennaku z'omwezi zagenda okutuuka lumu nga gwonna guweddewo. Kati wenjogera n'omwezi ogwokuna nagwo gwaweddewo. Ogwokutaano guli wakati. Kitegeeza nti Mukama atuwadde ekisa abantu batwaniriza mu bivulu byabwe ate ne batusasulira ddala sente ennyingi. Waviire Masaka n'akaveero jjukira olunaku lwe wayingira Kampala ebikutuuseeko wali obisuubira? Ebintuuseeko nabirowoozaako mu bulamu bwange naye saamanya birijja ddi naye nga mu mutima gwange nabiwuliranga. Era nze ne bwe namala senior 6 nali nfuluma gate nesanga headmaster wange ng'akutte ekipande nga kuliko ba All Stars. Ne ngamba headmaster wange oyo nti nno headmaster luliba lumu nange nondaba ku kipande nga kino nga ndi star. Nangamba nti nkikulaba musuuna nkukiririzaamu. Neyanza nnyo Mukama Katonda nti olwaleero akituukiriza. Ndi mu kiseera kya nnaku naye bagamba wabeera ennaku n'essanyu likola ki? Mwebale nnyo abazze okunsinkirako taata wange kkiriza n'okusirinja buyondo bwe twaziise tugendere wali Masaka City. Mwampadde amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala. Era abasinga obungi babadde bamanyi nti sijja na kusobola kuyimba. Ekituufu bwe kiri mbadde sijja kusobola kuyimba. Naye ennaku ezo Katikkiro yayogera ebigambo n'agamba nti ebizibu tuleme okubifuula oluyimba. Ate bw'ofuna
ekizibu onoonya ngeri gy'okivaako. Basebo ne banyama enteekateeka yali yagenda dda mu maaso. Taata wange teri yamanya, tewaaliwo yali mugezi kutuuka ku ekyo okumanya nti nno ajja kufa ku lunaku bwe luti. Katonda bw'atyo wenna nanyambaako. Katonda bw'atyo kye yaleese naye n'asanga nga waliwo n'enteekateeka ezikola ki ezigenda mu maaso. Njagala obbakakasa nti siimbye lwakuba nti nina omululu oba njagala nnyo ssente, kubanga ssente n'abazirina abange babyebuke baani baazireka. Naye waliwo ekizibu ekiyinza okujja nga likisinga kinnaakyo. Okutegeka ekivulu nga kino kitwala ssente nnyingi nnyo. Nga bwe mumanyi tubadde twakabagula okuddawo tetunnaba kubeera financial stable ng'akasente ojjakkajjaku oli n'oli n'oli. Ogenda okwogeramu ne banno nti kimu tukisazeemu nga yagga amaze olina okuyimba osasule ki ssente zange. N'olwekyo ng'akulaga nti mumalirivu nnyo neekeera ku lw'omukaaga ng'omaze okuganya okuyimba okutwala mu kkooti waakiri ogende ekitalya. Embeera gye tulimu obudde buno nga mulabira ddala bannaffe ebisangosango bye babasibyeko Ssekirinya n'Alani nga bali mu kkomera tebakwata walukako olw'ebbanga ettono tebakwata walukagga bayinza okuyitira mu butegesi bamugamba engeri gy'omubanja yatubula ddala tukoze ki tumufunye okukakkana nga yagenza olw'ebbanja osibiddwako naki n'ebisango ebirala. Nolwekyo basebo ne banyala embeera bwe nakikoledde nga saagala mbule omubeera ne mugamba nti ate oba yakola teyakola atya. Kibi nnyo okweteeka mu kwewozaako. Buli lwe weewozaako sayidi eyo nekkiriza era neegamba bamubbidde. N'olwekyo embeera bwe nakikoledde nga ndaba amabanja gagenda ogenda mu lockdown. Olwedde tulina amabanja g'endoobo kuba twasangibwa tutimbye ebivulu ebingi ennyo. Ffe abamu tetwasasulwa naye bayimbi bannaffe abalala bakolaki basasulwa.